Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde wano ku UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Akasana kakyagenda mu maaso n'okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo enkalu okuva mu ddungu ery'omu Sahara nga zoolekedde eggwanga lyaffe ekireeseewo akasana okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubira akasana okkeera okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako mu nnyanja Nalubaale gye tusuubira nti nno wajja kubeerayo luwandaggirize. Olw'eggulo tusuubira embeera y'emu ng'era tusuubira ddala omusana okwememula nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 35 mu kitundu ekyo eky'Ekkotido. Kampala n'Emiryan tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 29 so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 26. Bwe tweyongerayo ebweru w'eggwanga mu Mombasa tusuubirayo akasana okwememula so nga mu Dubai ne Paris tusuubira enkuba okutonnya. Mu Paris tusuubira enkuba okutonnya nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Gwe munnange omulabi waffe omulungi mu kiseera kino ng'omusana gwaka kirungi nnyo okunywa amazzi kubanga ekyo kikuuma omubiri gwo nga mulamu. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde nze Lubega Micheal.